byabadde alina okuyimba ani oyo aliye emubende byabadde bibiri ate n'afuna ekyemasinde kale osobola kuva masinde nojja n'okwasaganya ebivulu biri zaali enisikini okuba yajja mugamba erinnya litambula na disipulini empisa ng'oli serebu ku bibiri ofuna ebintu bisatu empisa bwe zikubula tofuna mu linnya lyo ofa mangu twakafiirwa abayimbi basatu ab'amaanyi empisa mu music industry eyo oba abantu bakwesamba kati obutebe bw'abantu bwayonoonese property eziri worth 40 million zayonoonese lwakulya sente notayo bye nagamba nga kamiliyoni wano kamiliyoni naye yali alina omuze gw'okulya deposit n'atayimba era fayiro zijjudde bwe ziti bw'ogenda no ku CPS kyoloopa mayanja Joseph bamutera wali kaba naye kamiliyoni yagenda okukitegeera nga bizinesi si bwetyo bwekolaki bwetambula so alien muvubuka mutajje w'amalala tokwata mirimu mirala saba ekivubuka ekyo ku lunaku lw'okuyimba kiteekawo taamu zempya wano bwe yagenda e Dubai omanyi yagamba bapromota nze sitambulira mu ekonomi mosasulira ekonomi ne bagisasula nti ate nina n'emukwano gwange Mickey Sims too funny kati of what Mickey ayingiryawa mu business who is Mickey this is a younger boy who has failed to get life wawagwa nti ndi mu comedy oba ndi tikitoka you can't do both kati obutasoma n'erinnya okumutomera alien yeetaaga abantu abakulu abamumanaginga nti one police ejja kumulukisa kubanga the role of security forces is to keep law and order, protect Ugandans and their property. You have failed to because that's a commitment. Abantu bakwate sente zaabwe you have failed to appear. Abantu beekubye property yonone so you are reliable. Tukuyite mululu. Owa muvuvu. Alien skin simunenya nnyo. Bonna abantu abakuliddeko mu bwavu ne bafuna amannya nga tebeetegese babikola. Osanga omuntu avuga spatial genocide yaje patrika masasi. Zajja biri ne ya Boboy. Naye osanga omuntu ng'avuga spatial apakinze mu luguudo bw'agula nseenene. Kenomanya ono w'e Masaka. Omugezi yagambe yiteeyita. Otegeera eyange gayitamu bw'oyogedde ku by'omugenzi. Mugenzi sima yagamba teyitamu masasi ne gayitamu. Eyange gayitamu ate bayinza ogigezesezzaako. Manye eggwanga lituma abantu bategeera. Alien akola atya okutereeza erinnya? Alien skin walaze buli walaga bapromota bakaaba. Abatakaabye abongezaamu akasente naye kati kwaya alina amasannyalaze. Naye ekyo kigenda mukositinga. Otegeera nti eno bizinesi bapromota bose tebazijja mu banka maloni naye ye promota basobola okwebala. Otegeera n'aliyeni n'abagamba nti ejja bakompasetingamu ebivulu ebyo bibiri naye ono Omunayuganda ali mu ddwaliro kati ye mumuleseewa. Otegeera ono gwe baakubye ye tumuleseewa ffe tuba tulina kunenya poliisi bagamba ne ku kivulu kuliko abafudde nti alien skin ajja kugenda okusaba olukisa nga wano we baali bamumye ku Freedom City babimumme teekamu ice cubes ate binyogo tebinyegoga buli kimu kye mwalize temwina era baali baganye because Freedom City is a crime scene tetunnamanya kyattabali aye tutegeka tutya ekivulu eki kakati aliyeni bw'aba buli walaga abantu bafiirwa famine ebyaffe eby'e Kampala wano abakulira ebitongole ebya security mu Kampala bangu naye mu bitundu ebirala tebajja ate twawonye bwonyi nga Saaluwa oyo aliyeni bamukuba ne bamuttirawo mu bitundu ewali abakambwe omuntu atunze engegeeye abantu ababawagira ba butale omuntu atunze ennyaanya zajja akulabe yufero twapia Tamale lwaki bapromota tebatuukiriza bisaanyizo byaba basabye ng'ani abibasaba alien tamanyi teyasoma tamanyi kye bayita contract buli wookwata ssente okukola ekintu you have entered the negotiations tosobola kwefuula you can't. Was alien skin paid? Yes, he was paid for 2 concerts
n'ateekawo endala eye Masindi thinking ye mu bwongo bwe teyasoma distance nti Masindi wala tosobola kuva Masindi nodde Mubende. It's poor planning. Ebintu bikoleka muyimbi ali mu level ze otegera. So omwana ono alien azze n'abakubi b'enduulu bangi ngera bwe twagamba Bob Wine nti ebyokukubira enduulu byo tujjaziku n'ebyokutula mu ntebe y'obwa pulezidenti birooto gwomu kubakubira alien enduulu ng'agenda e Bulaaya enzamu ne wano Palaso yamusabula empiku mimu nze omu kubavaayo Palaso tetumukyawanga famire y'amayanja tetugikyawanga naye just because twabalopanga ku polisi nga teri kikolebwa wano Kamiliyoni yakubanga akuba abayimbi ayinawo omuyimbi gwe yakuba oba olumbe lwa radio mbwabye esimu ng'olopa ku CPS yes yakuba fiki famaika ne vampiro n'amukuba n'alumba abaproducer ne Makindi yabakubakubadda bawa nga Kamiliyoni tumulopa naye nga badipisi bano akyaye banayogana ne bagakale tukusha discipline ye leero ebizibu Palaso byali mu Kamiliyoni yabimuleetera tebiyinza kuba abantu bwe muti osegera nze nange Kamiliyoni yali ankubidde Makindi recently ng'akola video ye kwa namugamba ali adiposa namugaa Kamiliyoni tukube empaka nze bwona nkuba n'ofuluma ano ng'oli mulamu kuteerako ssente n'ali thinking because abononye abantu bano balowooza nti okusanga genosale n'onyumya naye naawe oba ofuuse genosale ng'omulaba misana ffe tumulaba kiro wali wesiza ekyomugamba statement ye ate eze ndi munafu nzamwe tekinokulati pulezidenti yeyampa omulimu nkola mu minisitule so pita buno bubuloga bwemu bwe mumanyira manyira nzaba yeke ogwasembayo okunumba pulezidenti yapadde emitwalo 42 era nenfa kati baterawo state film kati manyi abamanyi oba kuwa pisto yekwewaza tatange yalwana mu nsiko ffe gavumenti twagwamu nga n'abantu badde wa pulezidenti tumbeera maloogi kati mbeerewa mbusiva naakulabye mbeerewa leero ovudde mu loogi yaawo okujja kati nze nabagaana akafumba mali 3 nze bampasa buwasa siwasa amuhandisa munasoma omulungi tabonaabona nafumba ewa Donizera ozo ono omukazi eyankuba ekisaasi naye nga alien kyemugamba nti akakkanya amalala tulabye abayimbi abazze lusuku lwa seminti Fresh Daddy bonna baaliwo okwo olaba lutalo abeera Kateni Lweiza e London ku kivulu kya alien banensi eweddemu David Lutalo n'abeera Kateni Lweiza nga yaleeta omuyimbi naye lutalo lwaki what next sina nnyo ndi mumativu is that a song ne junior ya mulime ne muluzise weefulida alien skin kati wakalaba nga tezinyuma ekyatuwanisa alien skin sirwa kwantwaga nze nagenda ku Freedom City nasangayo aba genomozi tiimu emuke nga bagenza okubulamu sirwa kwanti alien gwe twali twagala ku discipline nga famire y'amayanja that's all oyatudde ebyama mulabe waafuuka ki mukwano gwo tetwagenda kuwagiraka era n'abawagizi ba Palaso baaliyo mu bungi sula kwati alien byayimba binyuma naye baana bano Kamiliyoni ne Palaso balekerawo okuba abantu that was the message naye muzeeyi wo nga ayagala nnyo alien muzeeyi tata wo nga ayagala nnyo alien skin muzeeyi Tamale senior nange alien mwagala kubanga is a younger man avudde mu ghetto Segere afunye sente kati avuga omuntu abadde atambuza ebigero ovuga Range Rover kati magezi sikwomu okutereza erinnya abantu bakwata nseenene kiro n'agula kawundo n'avuma ekyalo n'akimalawo so alien skin ebimu era tekijja munene Segere byebyo tetujja kumunenya agamba teyetagaba n'amawulire nti TikTok emumala kirikya n'olira obutasoma TikTok is a platform TikTok yekola abantu oba abantu bebakola TikTok weba yekola abayimbi lwaki abagiriko aba TikTokers si bayimbi some of these younger boys oba bintu ebyo boogera babimanyi TikTok is a platform ne alien skin tamanyi mu nsi tosobola kulwanisa mawulire
nga ne president yafuga eggwanga lina agaagala kale ate gwe what about ebyo byogerebwa baboda media kyebayita media Napoleon yagamba nze okufuga ensi etaliimu magye naye ng'erimu amawulire enfuga erimu amawulire. I'm a student of psychology. Media shapes perception, perception shapes attitude, attitude shapes behavior. Abantu abamu si babi mawulire ge gakufuula ffenna we are products of the media. Era butasiima atereezezza ate erinnya akakane amalala alina mangi yejjeko abakubi b'enduulu bani agiwadde omuliro osegere ffe tulabye abagwa emirembe engalo ajja gwe tukubira n'agenda awo wenyini njagala okukwatamu nga tannakwatandisa okuleeta abaagwa kimulekawa agenda kwetikka ebikoligo byabwe waliwo abamu abagatesidalubega okomyawo waki Diana Nalubega Daxkatero oyo kireva gye baaloga muloge yamwambuludde kwetikka mikoligo wamma omuntu ofuna erinnya tokimayo balala tozukusa mizimu gyebase oyo mwana agenda gwa mangu kati yefudde freedom fighter yeyita wa UN bali ebyabasuula abimanyi kireva gyaliko eddogo ne bwakola concert enkuba ejja kutonya enkuba yasuula concert ya cabinet yava Masaka yatonya ku cricket of hope era yatuyita kati waliwo omuyimbi ow'amaanyi yali e Masaka Gravity dogo era police report egamba azimula nekuja concert ya cabinet kati nga weetikka kireva gye Azizi kirikirya kati Azizi aziyoni eyatusa nogga Azizi anoonya bipapula ayagala kutambulira kwali yeni agende mu Amerika kati wajja kwogera buli kyabusiru kwa kaliya yagwa omulangira Suna n'amwana oyo aliyeni lwaki gavumenti temukoma kati abooleeta baaki batufuukire ensi wa Amerika ekiseera nange Junior ekiseera kigenda kutuuka nga ate balala be bakola ki beboogera be baliko nende kampumule egyo musicale baagwa kati gwojja kwetikka ebikoligo byebisiraani byabwe yangamulo abo bayimbi era bye nagamba Kenzo nti bw'ogenda kubonaabona tewapesifies kati fulufiga muyimbi mwogezi fulufiga muyimbi ne mugamba Kenzo pesify nga federation abayimbi abaagwa bagobe bote betaga sente mu nyimba zaabwe ate bayimbi baagwa tozukusa mizimu gye base Kenzo. We are talking about serious musicians abaliko Shiba Spice Diana Nafike Famai nga yali kakaliro akoza atyo okusigala nga kaliro agwewa kakuma abuze yakakuma bantu bebakakuma wasigala nga empisa ziri bweziki ebango muwalisi bisatu teyasooka okukola kye namugamba yeewala egganga twawulira munaye aduumira Komanda ni forest mukamanda mukibira abaana ba TikTok nga bavuddeyo okukola live fe tujja basa ne mugagwe kubo lyokutte kyam you are going to be destroyed bw'oba yagala mu Uganda okulaba nti gavumenti efuga kono kweriduumira bana amagye basauda amadada tebaliyo tebafumba nyanya sibye twabagamba ba Bobiyan ne mugagwe Bobiyan oli mutuuzi wa ice cream onedi mutwe kinyozi yavayo mukomera takaba state tebagyepankirako state has monopoly over violence kakati godumire alien nawe odumira ebyo nabyejjako era takyalina ganga atambula ne champion good naye abakazi abaliyo tetuwulira mbuto za champion good abakazi temuswala mbu champion good anfanisiza olubuto abatunulizi kati mwenga abatunulira ensonga z'omunda alien omuwadde ebbanga ki abantu bamuwadde omwezi wiiki ddala naaba agendedde awo naaga amalala atuuka ku kosa tilwegenda okubaayo n'akyusa tamuzi n'akwata sente z'ebivulu n'atayimba abantu ne baluzinga property ne bafuna ebisago ekigenda okumutuukako nga kyekyatuuka ku mwami oli principal ekyobutayimba kubanga ajja tuuka mu ba DPC bamugee nti
tetulina we tugenda kuteeka kivulu kyo tetulina money power ka gavumenti nayo erina loolo ey'okukuuma abantu n'ebintu byabwe so amalala ago alien agate bano batikitoka batambula nabo batalina magezi buli stage gyokuvako mulamu okyusa abantu ova ku bigere nodda mu motoka yayagala afuna erinnya ate asigaleyo eri mu bali awo bwe wagenda okuva obuzibu Kwacho festival gyesunze ali akati era Nkwakyo festival twandigenze kati eddiniya nyenye mu Nkwakyo festival we bankubirayo nze mpunyiririrwa enkwawa bagaye babogamu nga bamungayiza mu matu kanaawe izo nevose kyakiri nze ninda autukamumba wa analysis ate ffe eggwanga litambulira ku fere tubeera ku siini tulinda bibeewo tukomewo wane era mujja kunnona